naye ekibebi kyali kinyenye mbina kati mu biseera biri kati tekuli anti kati jjuki buli bwali nyenye no bali nyenyeza bamaliriza baagala ali banyenyezeemu nga si mu bijjudde era bwe kiri anti ne mu biseera biri era ne Mulodi mu kumuleeta ng'atugamba nti akola private sessions private sessions naakuziniramuko nenfuna enamba ye naye n'agenda n'abulamu akaseera ngenda omulaba nga kwataganye nabo bawembule nga bazinira Shiba no nali nina abagagga bange be nali njagala ziniremu ka private session nalina abagagga nalina abagagga yali yalagalo nga nange ndi yala boy 2017 ate mu kuvaayo ku pate twalinnya naye taxi najja naviiramu najja nankumbi nze nga nzija Ntebe naye kati bambi avuga kati anyoolamu nange banvuga mu taxi takikola bena twapogulede kitegeeza ate gwe omusinga okuba gwe bakuvuga na buvuzi naye ng'obulamu bwe butyo bubeera abatulaba eno DJ Senior BTV naye buli lwenjogera Gambo TV mbaamu ne fiya kubanga kakuvaako mbeera njagala mubeere nga mukimanyi nti Gambo TV kakuvaako buleeta bubiri tebewuunyanga kavudde temunoonya mukutu nga temukyagula muli ku channel ndala no kagenda vaako naye tuzze ne Kojja Wills emboozi eyo gawe tugitandise mpola mpola twagala kunyumya ku business abantu bakola zi business zaabwe abamu ne zisucceedinga naye nga tebamanyi kyekiviiridde ku success abamu ne zifairinga ng'ate ziba ne zina potential ey'okubeerawo naye nga tebamanyi kiviiriddeko failure eyo so byonna tugenda kuba tubikunyonyola emboozi eno teriwo kukubiriza kutandika business teriwo kukubiriza kuleka business yo gwejjamu ky'ogyemu obeeko ky'oyiga tuze kubangula tetwagala olowooze ate abasajja bamazeemu amaanyi okitegeera gwejjamu ebyo byokka tobeera negative webale nnyo gwerondamu byokka byolaba nti bino by'okunkolera ate era ne mu bye tunaaba twogeddeko era bagambe sini nti woolaba nga wali tebagenda bulungi kyetwogeddeko naawe bw'obusobola okuwabula naye naawe osobola okuadvisinga nti wano mulimu bye mugenda bugenze mu comment section n'oyogera kubanga no one has monopoly on wisdom definitely anti kati nze twakolako video ne Ivan Kamanoyo WNTV nga twogera ku mabaala agalina sound ennungi mu Ntebe n'omubi kati agamu ku mabaala ge na mentioning agalina sound omubi banyini waago abamu banyiga nnyo abamu nga tebakyagala ngenda mu bifo byabwe lwakubeera kyasanga nange ng'era sibigendamu omanyi otya nti sound yaabwe mubi nga wali togenda anti ye yangobayo kati video eyo abaagiraba ne banyiiga nga bagamba nkubye bizinesi zaabwe njagala zisuula olw'okuba nalina bizinesi gye nali nsuusuute erina sound omulungi nga ndowooza yo gye njagala okuyisaawo kati ndowooza obuzibu bwe wakola wamenya amannya g'ebifo baali balina okubitegeera baleme ggendayo kiyambako kekaliko bagambye nti tojjaamu negative awo wembadde nzija kati abantu baffe balina obuzibu Senior B kankubulira bw'alaba Senior B ng'ali oba mu kifo naatudde oba ku kamera Senior B by'ayogedde oli mu kifo ky'okuyigira mu by'oyogedde n'amanya nti kusinziira ku by'ayogedde wa wembadde sigikola bulungi atereeza awo ye akijjamu kunyiiga banyiga bunyiizi lwakuba kati ffe abamu nga nze bwe mba mpa endowooza yange nakugeza siri negative thinker si wabudde kwani agenda kiraba bubyanyiige era gwe kyenjogedde gwe kinyiizizza nze sivunanyizibwa ku ngeri ki gy'owulira bw'oba onyiize that is upon you tebiina we binkwata kuba tulina abantu bangi Senior be tubeera nabo nga ekimukwagaza ennyo okutuula naye nga tomuwangayo yadde 1000 naye nga olina ettaffaali ku kyakola
Webale nnyo. Nga kyali kigambo bugambo ne kikyusa obulamu bwe. Yes. Ekyusa enteekateeka ze. Ekyusa enteekateeka ze n'ebintu ebiringa ebyo. So abantu abamu abali negative bw'awulira nga oyogedde ekintu ye alondamu ekyo kwagenda okuva kunyiigira. Webale nnyo. Naye kati buli bwanga olina sound nga mubi ku kifo kyo. Oli n'agamba ebifo bino nabyo birina sound mubi. Nze mbadde ndowooza olina kulungi ya sound. Anti abategeera amakulu ga vidiyo eri ne message gye nalingezako kusiiga batereza sound waabwe. Era olwaleero nabo bye bimu ku bifo bye bamentioninga. Ekifo gundi kirina sound mulungi kyatereza sound. Webale. Kati wonaalabira omuntu kaobenga oli muzadde woolabira omwana n'ogamba ono omwana tajja kuba mu magezi. Kasita aba nga tayagala bamusinga. Bwe kasita olaba omwana wo nga tayagala bamusinga ng'abawalana ne bwe batudde tatuulawo manya oli mwana alina obuzibu bw'ayolekedde. Era bw'aba akyali myaka mito kuba omwana omuto mwangu w'okubuulira ekintu n'akyusa. Bw'aba muntu mukulu naawe oluusi era osobola oyo omwewala kuba aba kiddako aba agenda kuloga. Abajja kuloga. Ekirala ekyansanyusamu eyo vidiyo oyogedde ako tekanzijjukiza. Ono gwe nali mbaweerako nga Benchmark okubalaga nti ye sound we mulungi. Ate ye yankubira ne kasimu. N'agamba okimanyi wampadde challenge. Wampadde challenge kati nokola nnyo okumaintaininga sound yoyo kuba essaawa yonna kati nze bantaddeko amaaso. Thank you. Kati already kati abantu abanabeera successful bwe batyo bakola. Kati naye kennyini gwe bw'agamba nti sound we mulungi. Ate wamuwa ekigezo ekikusoomozebwa okwamanyirwa nsonga bano bogamba sound mubi bwe bategeera. Bagenda kukola nnyo okulanga sound waabwe mulungi. Bayinza okufuna sound nga mulungi ng'asinga owoona abadde omulungi. Webale nnyo. Ono naye ali ku kigezo agamba kati I'm not only maintaining ono omulungi. Nkola ntya nyongeremu. Okwongera mu kitegeera. So kyebaga nti abamu banyiga abamu bakitwala in a positive way. Naye kati abantu baffe bwe buzibu bwe balina naye ebintu bya business si byangu sinyabi. Era byo tebisobola kuba byangu. Si byangu naddala oluusi abazikola banyinizo tutuuka ne tuva ku nsonga enkulu yatutandisa business. Nti bw'otandika business oba n'ekigendererwa kyo. Nti nze ekigendererwa kyange bwe mba ndi mwana wa boda boda njagala waakiri olunaku nkole emitwalo 3.5. Naye njagala boda boda eno ngivuge mu myaka 3. Emitwalo gyange 3.5 gye nkola. Either nfuneyo akapiki kange akalala oba nkolemu ka upgrade oba nvuge special. Kati obuzibu bwokka obujja kati otuuka n'ova ku mulamwa gwe wali ogoba. 3.5 ng'ogifuna oluusi ofuna 4. Naye ng'olina gw'otunuulira afuna 6. Kati n'olekerera 3.5 obwongo bwo n'obuteeka ku oli ow'omukaaga. Kati obuzibu bwe bujjira. Era nze ngamba nnyo abantu nze bwe mba nkola emirimu gyange oba bwe mba mu bulamu bwange bwe mpangaliramu si wabudde muntu atanjagala ate era si wabudde muntu atampadde mulimu. Webale. Ojja kuleetera ono akwagala oba ono akuwadde omulimu okuwulira nti tomu appreciate nze. Kituufu. Lwaki amaanyi ogateeka ku oli? Amaanyi gateeke ku bana abantu. Kuba olaba business ezisinga kazibe kutunda products, kazibe services. Business okuweza numbers z'aba clients oba customers. Numbers zisinga kuweerera ku recommendations. Bwe kiri. Anti marketing esooka. Era bw'oba one of the best way of marketing. Gwe kola ekintu nga kirungi. Webale nnyo. Bano b'okikolera tofaayo bali bameka. Ne baba bali 3. Buli omu ategeezaayo bana 3 agenda kuleeterayo atya omu. Mu bbanga eritali ddene bana 6. Ono gwe baaleeta naye ajja kuleeterayo atya. Yes, olina mwendo olwo. Kati bw'otyo bw'ojja ogaziwa. Wabula nga ggwe amaanyi go ogatadde ku kintu kubanga otuwa quality and then reliability. Yes. Buli w'okola ekintu nga you not reliable tujja kuvaako. Naye ebyo byonna reliability ne quality Katonda wakuyamba n'obifuna kati nga tugenda ku kyabayita consistency.
okulemezaamu obutassaako asiika obulamu mukono tassa kankuye senior binze ninako emirimu gye nkolaakola naye bwe nali ntandika okukola sijja kubamenya mannya nina baganda bange abamu nga bwemba nabo nga nina ba godfather bange ng'akugamba tunedda olina abantu bameka nti nina abantu 9 abantu abo 9 bamativu bw'oba bakolera nga era nga buli we mufunye okutuulamu ng'akubuuza abantu b'okolera 9 bamativu kyaba mativu mukama wange noonya abantu abalala kubanga ne bano 9 bali mu kunoonyeza oluusi bo tebamanyi na kumanya nti bakunoonyeza ebigambo ebyo byankwata nnyo ku mutima nti bwe baba bamativu bagenda kunoonyeza nga tebamanyi nti bagenda kunoonyeza nti ekyo ky'obakolera buli omu alinayo mukwano gwe eyeetaaga amukolera ekyo era bwe bajja ewuwe bamubuuza ffe mu bizinesi yaffe ey'akasasiro buli gw'okolera alina mukwano gwe nga alina kasasiro ajja mubuuza naye gwe baani abatwala kasasiro wo kyowaye smart handlings hygiene bajja ddi ewange bajja buli lwakuna abange nange baŋŋamba bajja lwakuna naye obala weeks 2 tobalabye tokaayana naawe kwata ennamba era emirundi egisinga olya kuyajebaleko ogundi yampadde ennamba yammwe biki ekyokubiri oli ayinza okuba nga gwe wano wogenda buli lwakuna tayogera n'oyo gwe woba olaga naye buli lwakuna akulaba kati ye yatuula lumu olwokuna abalinde abayimirize bane mujebaleko kino oba kitegeera kati ebintu ebimu wano mu bizinensi bw'otalemerako omanyi bizinensi za Uganda si nyangu senior binze nkuulira era yenna yatandika bizinensi nze nkigamba nnyo abantu ba motivational speaker balina ebibuuzibuuzi ebinyiiza sikulimba era nze waliwo motivational speaker bentunuulira okwo ku TV neŋŋamba singa badde nsoyita mu TV nenkuba omusajja ono oluyi toli mwavu aba yeetaaga okumukuba oluyi kuba kankubuulire senior B kizibu nnyo muganda wange okubanga bizinesi gy'ogenda okukola yakakadde nojja n'ako akakadde n'ogamba mbu gwe ku kakadde we watandikira tewadda mabega kizibu nnyo bakulimba abantu bangi akakadde bakalina era nga bizinesi gye bagala okukola yakakadde naye ku lw'okuba abantu tulina obuzibu bw'okwagala okugenda mu kye bayita comfort zone kati bizinesi ne comfort zone tebikwatagana gwe kasita otandikawo ka bizinesi konna yonna bizinesi yonna gyokola kasita otandikawo bizinesi manya emirembe gikuweddeko ate obeera ogutandisa emirembe kubulwa mirembe yenna ayagala emirembe genda bakukozese bemanya ate abakozesa be baba ne kapuleesha nga bakuteeka ku gwe omukozi kapuleesha abakozesa bano kapuleesha beefuula bakateekawo nga balabe mukama waabwe bakateekawo balabe mukama waabwe kati oyagala nkugambe nti otuuka mu kifo ekinywerwamu omwenge n'otuula abawala nga bakulabe n'okukulaba naye nga bakyanyuma ne batasituka ebyo mbirabyeko mu bifo naye ng'ate mukama waabwe waaba waali oba tonnayingira nagenda w'otuula bakwaniriza dda bakutwala ne w'otuula kapuleesha beefuula balina kapuleesha olw'okuba mukama waabwe aba waali kati mbadde nkyakugamba wali nti olina miliyoni eya sente otandika ka bizinensi ko ebyaddala emirundi egisinga akakadde ako oba wazze na school fees oba tewazze na capital oba wazze na school fees ogenda kukateekamu ebitundu 9 ku 100 akakadde ako wazze na school fees ogenda kukateekamu kyobadde oteekamu ofune experience akakadde kamale kakuggweko ng'obadde oli mu kufuna experience then ogenda ofune looni y'akakadde ka capital njagala akakadde okantere mu actual business tugambe njagala kola omudaala gw'engatto ntunda ngatto naye nina akakadde kanzigwako katya nga ate mbadde nkalina nga njagala kola mudaala gwange weebale nnyo ekisooka kye tusooka okwebuuza engatto zo z'oteekamu akakadde owali ozitunzeeko njatandika oyagala kutandika kati okutta akakaddeko osuubudde engatto engatto zino z'osuubula oyina kojawire mukwano gwo oyina Alex mukwano gwo oyina Secret mukwano gwo oyina Joan mukwano gwo oyina ne Hilda mukwano gwo obwangu mu kutandika okimanyi bambazi ba ngatto
Yes. Era bo bangatto nnyo tewakungatto kwe batava. Yes. Kati kojawire na mukwano guba nga bwe tubamenye mikwano gyo. Engatto bw'ozireeta ez'akakadde. Be bagenda okuba bakasitoma bonna mba batya? Namba emu. Omanye nti nze kapito wa kasitoma gwe nina abantu 6. Ng'oteeka ngatto mu kifo. Kojawire ajja kujja agula engatto. Ogifuneko emitwalo emeka? 2 oba gumu kitundu. Naye kulw'okuba kojawire mwemanya ate munno. Era tasobola kutwala ngatto ya mitwalo 7 n'atazisasula. Waliwo olunaku lwajja okujja omuwa engatto. Agende nga takuwadde mitwalo 7. Kubanga mwemanyi ate oli mushuwa ajja sente agenda zikuwa kuba mitwalo 7 tasobola kudduka. Security ajja kuba ayina waali. Katugeza ayina ekivulu kyagenda okutegeka. Yeetaaga engatto. Naye sente agenda sente azirina naye ziri mu kukola ku kuteekateeka kivulu. Ng'era bw'akola ebivulu bye yeeteramu sente. Security ajja kujjako engatto jjajja okwambala ng'ajja ku stage session esooka nejjajja okwambala ku session ey'okubiri. Ozimugambe peya 2,15. Security atwale engatto. Kojawire yatute engatto ya 7, security yatu ya 15. Ne bali bajja kola ekintu kye kimu. Ojja malirize engatto ebika by'engatto bye baagala bano bakasitoma abalala tebiriiwo. Wabula bazze ku dduuka era engatto bazeetaaga. Nga kyokka kyolina okukola kuddayo okusuubula. Webale. Naye sente eziddayo okusuubula tozirinaawo. Sente baaziridde zaabuze wabula ziri mu mabanja. Ziri mu mabanja. Kyojja okukola either kwewola oba bw'otaleetera bali engatto. Kati yenna atandika bizinensi nga toyagala kweteeka ku pressure ng'oyagala comfort zone, toyagala byakwewola. Nga bano bagamba mulindeko engatto nja zireeta wiiki ejja. Kuba security gyagenda ova mu kivulu akuwe ne kojawire gyakomawo kuba yali atambudde. Kituufu. Kati ono yali azze okugulako engatto. Ekisooka ku kojawire tomuleega nnyo kuba munno. Webale. Kyokka gw'obadde osobola okuleega ate ye asasula na cash. Ate nga tasanzeewo ngatto. Kati kulw'okuba tasanzeewo ngatto kijja kumubeerera kizibu nnyo omulundi omulala okulooza nti aba yeetaaga engatto gwe muntu omutuufu. Obeera ofiiriddwa kasitoma. Kyokka kojawire si mwangu ye togenda mufiirwa. Kuba ye gwe neweza teziriwo kojawire kuba asobola okukuwa 2 ogende osuubule. Wabula oli kasitoma omupya oli. Taguze. Kati ataguze kizibu ate okusindikawo okulikomendinga omuntu ajja ku bizinensi yo kuba ate naye teyafuna ngatto. Kitegeeza kizibu okusindikira omuntu. Kati ki ekivaako? Ekivaako gwe wano ng'odireyingamu mu kuleeta engatto. Bano abaalize okugula engatto bagenda obawa omuwaato ogenda bagezeeko ewalala. Kati bw'onaatambuliramu eyo embeera onaagenda okutuuka okupiikinga nti bizinensi ezo osasula rent. Olya. Bizinensi mwolya ne bw'oba gyetuulira mu bizinensi mwolya. Bizinensi eyo oyina banno abakulaba nti kati wakola ne bizinensi. Eyali akuwaayo omutwalo takyagukuwa kubanga toli bubi n'okukola okola. Kyokka n'ono eyali mukwano gwo nga mwembi temuyina olw'okuba alaba okola ayagala omuweeyo 5. Kituufu. Kati awo osooka n'obako emikwano gy'ofiirwa. Webale. Era ne gikulaba ng'omubi. Yafuuka muzibu bwe yafuna ssente yafuuka muzibu. Nga ggwe omanyi ky'okola ki. Ky'oyitamu. Ekintu ekyo kigenda kwetooloola okumala emyezi ekitono ennyo okumala emyezi 8 nga olimu eyo embeera. Kati mu myezi 8 njagala ombulire omuntu yajja ne kapito wa miliyoni 1 osasula ekifo ssente mmeka w'okutundira engatto. Kale katukitwale nti ekifo w'otundira engatto buli mwezi osasulawo emitwalo 5. Kati emitwalo 5 okumala emyezi 8 wali mu kujja ku kifo wasasula emyezi 3. Ezo zo sente wajja nazo nga tezirina kakadde kapito gwe walina era n'osasula ekifo myezi 3. Kati gino emyezi 5 gino emirala toli mu kukola magoba naye oli mu kifo gye emitwalo 2 mu emeka egyo nno giggweredde ku renti. Engatto zino ze watunda kojawire ne sente yamala n'azireeta. Wali oyagala kusuubula ng'olina emitwalo 4. Kojawire alina 7, security alina 15. Egyo emitwalo 2 mu emeka? 2,15. Kati emitwalo 2,15
tugenda okuzikuwa ana gaba tegaliiwo ana gaba gasesetuka ana tegaba tegaliiwo kitegeeza era sente zoyina tezigenda kusuubula kati mu kwetooloola engatto ze wateeka mu dduuka lye ez'akakadde tunaagenda okuvuga egyo emyezi 8 tujja kusanga ekyamanyi nnyo nga kyo tuyinza okugulako masa nga gwo mwegali gwewanekage engatto kuba gaba makalu nga gwo mwegali kati egyo emyezi 8 oba oyigiddemu ebintu bingi nti kojja wire namuwanga ntya engatto ne security azitwale ne Hilda agitwale ne Joan agitwale nsigale nga n'abalala bajja balinawo engatto balinawo ze bagula experience jobera ogula jobera kati egyo emyezi 8 obadde oyiga ebyo kyokka ate the worst part of it nti bana abalala bana batabadde mikwano gyo kati batandise okumanyira kuba buli lunaku ggulawo naye mu batandikidde okumanyira ate amasawe kalidde golooza ki ekiddawo ku muntu ayagala okukola bizinesi era oba ogenda kwewola ng'onoonyawo ojja kakadde ng'ogenda osuubula engatto kati ku lw'okuba kali akakadde kaali kaka akatali ka looni buli bwe watuulanga nga ssaawa ziweze 11 wagamba ng'omuwala wa chips teekako n'enkoko sooka nze leero okitegeera kati mugamba kale enkoko lwa nsonga kakadde ko olwedde watunze engatto wali waliwo n'emitwalo 4 kituufu bw'omala okulya looni y'akakadde katugeze looni ogenda gisasula mu myezi 3 oyinza obba wabagamba buli mwezi mbawa bweziti katugeze buli mu kakadde bakugamba ojja tuteramu amagoba ga mitwalo 2 oluvannyuma lw'emyezi 3 ye miliyoni mu n'emitwalo 2 kitegeeza buli mwezi ogenda kubawa emitwalo 4 kati obudde bujja kuwongera ng'enkyalwa Sande lozaayo ssente mu kabotiiko oyinamu 38 owa chips tosobola kumugaba mpa chips luli walirangako n'enkoko ku ssente zo kati ne chips enkalu tozaagala n'okuwooma tezigenda kuwooma nga tonasasula ssente z'abasajja kati egyo emyezi 8 gy'okugamba gy'oba oli mu kuyiga kati ono yenna akulaba tofaayo ate tulikirya naye tofaayo naawe jja ofuna akatebe naye jangu ofuna akatebe sofuna akatebe olidde weekali wano ekirungi obutebe bungi kati mbadde nkulaga oyo yenna akulaba kyajja okukola kiri kimu either kukyawa oba kubaako bakukyayisa webale era oyo muzibu nnyo kati wano amasanga gakaze baba basanyufu gy'oli because balaba okomawo we bali wali wabaleka kati okomawo oddamu ojjuza amasa oli ku looni mukwano gwe akukubira essimu olina emitwalo 39 wabula akuyiseeko ku mulyango gw'akayumba omuli engatto obalaba oti ssente olina emitwalo 38 enkyo zaayo anag'abandi naye gali 38 bw'otakuba omutwe bw'oti kati akuyitako akugamba muganda wange oli bulungi nkuyiseeko wakwambadde mpapapapa okyali awo nti kanzijaawo njala ennuma ompeyo 15,000 bulaza nga siinamu yadde 10 akulabye obala 38 amasa gajjudde omugamba tolina 15,000 simanyi oba otegeera kyenkulaga kati yenna yalabye 38 tosobola kumugamba nti tosobola muwa 15,000 bwekiri era tolina ngeri gy'oyamukakasa nti tolina ssente kyojja okukola either kwefiiriza omuwe 5 oba kukkiriza nti oyo lyeka mumufiiro kuba ebyaddala abajja kunyiiga ebyaddala abajja kunyiiga kyokka nga osanga omulundi omulala yalize n'akugulako engatto awo kasitoma anyiiga n'agenda ne kasitoma ali mu ye agenda ne kasitoma wo olwedde alina kasitoma wo ye kati mu kunyiiga agenda naye era tasobola kujja kugulako nga tomumme 10 mmeka 5 kyokka kyali wange nze natwali tulowooza tuli ba mukwano egyo emyezi 8 tugimalamu ebyo kati gino emyezi eno looni bw'omala okugifuna otandika okuyiga engeri gy'otambuzaamu obulamu bw'otandika n'okumanya nti omuntu alina akakadde mu nnyumba alemerera okgenda mu bbala n'anywa bbiya 2 nga kadde weekali kati kyali waako akimanyi nti akadde okayina asobola n'okugamba wagula amayembe kati nga essimu z'otakwatako bukwasi wano ez'ab'ekibiina abakuwadde ssente tomanyi bw'obanga wajja busente wabujje mu bbanka sigenda kumenya kika kya banka bateeka message ku masimu balina obuwala bukuba amasimu bagamba tebakola ku Sande ne ku Sande bukubira ne ku Sande bukuba kyokka banka ekugamba tebakola ku Sande ne ku Sande bukuba obwo buwala
kati banange Uncle William oli bulungi mukwano balina empisa naye nga ne bwakola empisa kakaaga toya kubawa ssente kuba tewali kati ejo emyezi 8 ogimalako ng'oli muki mu kuyiga kyova olaba nze ngamba nnyo abantu senior B bw'oba omanyi toyagala bikusumbuwa bw'ofuna ssente zo kola investment tokola business omanyi bibiri bya njawulo bw'obanga toyagala bikusumbuwa tokola business ssente zo zinvesting kati investment kyeyinza okuba nga yandibadde okeri omuntu oli omufuna mpola kisinziira omuwendo gwa ssente gw'aba alina kati twogerere era omuwaka kadde kuba business yakadde yo kitegeeza akakadde akasooka kagenda fwa akajja okulama ke kali keweewola akakadde ka looni teri yajja nakakadde ke n'agamba yatandise taliiyo mu zi bizinensi ugambye oba mu kuyiga kati ate oba ne bw'oba nga tewali ozimanyi nga wazitundako nga teyali bizinensi yo nga walina gwe wali otundira gwe wali otundira yali takubuulira byayitamu yali tabikubuulira naye era n'omuntu alina akakadde business investment y'akakadde nayo agenda agulewo fixed account ateekeyo ssente akakadde investment zantandikidde mu ssente nga meka aya fixed account era akakadde bakuwaayo ze bakuwa investment ndowooza omuntu yali badde twali tutandikira kwogerera ku miliyoni 10 miliyoni 10 n'ogenda ettaka ennakawuka n'ogulayo ettaka lyonodda mu mirimu after like 5 years ettaka liba terikyali mu miliyoni 10 buli awali ettaka oba oyogera kuli ennakawuka no kasita ofuna abakugulira ettaka abalungi kasita tofuna bafere kasita tofuna bafere naye kyekya business kati mbadde njagala kujjira na kano omuntu yenna siri ku muwendo gwa ssente mmeka gwakozesa mu bizinensi ye omuntu yenna gw'oliraba nga alina bizinensi gy'akola yenna regardless of business ki abakyala abeerenga mwe temulina bizinensi saagala ate mulowooze nti nabo bamanyi nabo beewa importance bamalaaya omuntu yenna ng'alina bizinensi ye siniya bingo omanyi nti alina bizinensi ye regardless of ssente mmeka z'akozesa nga capital regardless of kika kye kya bizinensi n'omulaba omwezi ne guggwako ng'akola n'ogwokubiri ne guggwa consistently n'akwata omwaka ogwokubiri bw'omusanga yimirira weewombeeko omubuuzeeko ne bw'omusanga ng'alina nusu 9 mu nsawo ng'olina miliyoni 10 weewombeeko omubuuzeeko lwaki ekyo si kya buli omu nkankuwa ekyokulabirako sine abawala bava wano e Uganda n'agenda ebweru ng'ebweru gy'agenze omuwala adde aweereza mwenge mu bbaala n'agamba kangende ebweru nkole ssente zange nkome Uganda nekolere ka bizinensi n'adduka ebweru n'akola okumala emyaka 4 n'akomawo Uganda n'akola ka bizinensi katugeze abasinga abawala bwe bajja ayagala mobile money boutique bye bintu mu saloon bye bintu bagwa muteekeko amaaso emyaka egi ku bawala 10 abakikoze tekuweera ku bawala 3 bw'osobola kusanga oluvannyuma lwa myaka 2 ng'alimu eyo bizinensi gye yakola nga ali ku ssente ze yava nazo mu kyero kikuddiremu abawala bonna bava wano nga babakozesa era nga yeekokkola kumukozesa webale n'agenda ebweru n'akuba ekyeyo ky'emyaka emeka 4 n'akuŋŋaanya ssente n'akola bizinensi naye bizinensi ennya ezibanguyira okukola bw'atakola boutique akola saloon bw'atakola saloon akola mobile money nkugambye batunuulire bonna oyinza n'obba nawe tolinayo gw'omanyi nga bwe yavaayo oluvannyuma lw'emyaka 4 yakolayo bizinensi okumala emyaka 2 nasirikidde wali anti nga ndaba n'ebiri bamingi gubanga mwaka weebale nnyo mwaka oba eyakola boutique agenda okuddamu okukubira ng'akubuuza oba omanyi agula akayumba anti boutique era osooka kukola kayumba okate okitegeera eyakola saloon agenda okukubira ng'omanyi oba olina agula entebe oba olina agula tawulo wooma okitegeera eyakola mobile money agenda okuddamu okukubira ng'akugamba olina gw'omanyi layini ye mukyene agimpa mwana webale okategeera naye wa nnyo ekitiibwa
omukyala akeera ku makya n'afulumya kalayi flying pan flampini n'apanga amasiga ge 3 n'ajumuzako ne mbuto n'asiika kabalagala ne sumbusa ne muwogo n'akikola n'ogenda n'okuba ekyeyo okumala omwaka n'okuba ekyeyo okumala emyaka 2 n'okuba ekyeyo emyaka 4 bw'okomawo wonna w'osuze ku makya ng'ogamba abaana bagende bakuleetere kabalagala ewayo omukyala gwe walekanga asiika ebintu oyo omukazi muwe ekitiibwa bw'omusanga muwe respect esembayo okuba ey'amaanyi. Najiwa n'ekyogereko okimanya abakyala basiika paani awo ne mwoga ku kyalo nti bakuzizza n'abaana nabo batandise okufuna emirimu. Kati akakodyo mwe babakuliza ke kali akowe engatto. Akakodyo mwe bakuliza abaana baabwe ke kali akowe engatto. Akowe engatto kuba nti ssente ze yajja nazo mu bbugumu zaggwawo n'amatala n'agaleka kati n'ayingira looni kati yajja mu looni kati asobola okukuba omwana oluyi alya kapaani nga bamaze onywa caayi. Neweebuuza ekikumi omukazi oluyi ku paani w'ekikumi naye muganda wange y'ensonga akyolaba akyasiika paani kuba gwe bw'omala ovveeyo gy'owamatuse ng'otuula mu mobile money yo ssente bafuna commission kwa mwezi oyina layini 2 kale ate otandika butandisi kati okutuuka okuba nga layini ekuwa commission wa mitwalo 3 ono kubanga oli kagujje oyina obanga oli kagujje nga wali wali bize ate ng'olina capital ate ng'omazeewo ebbanga ekyo kitagenda kuba kya myezi 6 kyokka emitwalo 3 layini emu ng'egikuwa ekitegeeza buli lunaku kale bakuwadde mutwalo gwe akaveebwe oyina mobile money breakfast oyagala olya 3,000 lunch oyagala olya 5,000 ne juice wa 1,600 tuli mukenda ekyeggulo oyagala leero olya chips n'enkoko omaliriza olunaku olidde omutwalo gumu n'ekitundu buli bwaba akadda tava ku masimu data alinga data kwegamba ogenda okubalamu nga ssente zakozesa olunaku ziri times 3 kuzayingiza okitegeera kati ekintu ekyo tosobola kukibeezaawo okumala emyezi 6 kati nze nakugambye gwe nze mbawa myaka 2 lwaki baba balina obuntu bwe bakola baba balina mikono gye yabadde nagyeri bwakoma wana mukwano gwa bakyasobola muwola ya 5 alowooza akyayinamu ku ssente kati nekivugavugako kabanga akanene kati gino emyaka 2 gyenkuwa nga ne bali mikwano gye tebanyumya nga tebakyaddamu namuwa ssente zange nazirya era ngono bateekako haayi balaba ndabe haayi ye kutumiddeko nnyo Bujju Samantha 2023 oba 24 yakomawo okuva ku kyeyo n'abukutaawo afunyeko ba boyfriend be abamukwaniranga eyo ngali ku kyeyo ezimu baziridde abukuse aguzeeko akapoloti abukuse awa amatuse ye buwambo aze enkumba akoze boutique enkumba nga alinawo mikwano gye nkulimbe ki koze boutique mulimu engoye n'obugatto kati ngoye n'obugatto olwaleero no Bujju yaddayo ku kyeyo nade nyumya naye kosa naku nga 2 mabega nga mugamba waye nga wabula ukyali nkumba aze naddayo ku kyeyo naawe ssente zaggwawo kati yaddayo kola ki kunoonya ssente ndala akole ki omanyi kati luli ati yalina ekigendera baida amaliza ngamba ne kaploti ya katundu bakekamuzayo anti ploti kati ebe muzaayo anti balina ke bakola omanyi nina nze nga bwe nkugambye nti alaba vidiyo eno saagala olondemu by'owulira gwe bikunyiiza bwe londamu kyolaba nti kyekikola amakulu nnitera obbuuza abantu abagenda ebweru era sina bagenda bweru ndikaba omuntu ng'afunye omulimu apapa agenda kukola lwaki ogenda kukola kasita toba na ansa y'ekyo kintu there is a very very big problem ogenda bweru lwaki ogenda bweru kuba bulungi yendowooza gye baba nayo ekitego kirungi oyogedde nti yendowooza gye baba nayo abawala abaana abawala ate bo oluusi ennaku ekukwata nze saagala nnyo era nzi bulamu bwange mpulira nti gundi bamuwadde ssente azimbire omwana n'azirya mpulira bubi naye siwulira obi kwe yalidde ssente mpulira obi ku gwe baliddeko ssente omwana omuwala agenda e Bulaaya nga wane Uganda
abadde ayagala nnyo ebintu eby'amasappe ebirungi bw'agenda e Bulaaya n'akola n'aweza miliyoni 6 ku akawunti 8 kuba tebatera nnyo tetujja nnyo nti ayingira miliyoni 3 bw'afuna miliyoni ze 6 oba 8 nga ayogera n'abantu be omanyi bafuula mbu bo basobola okulabirira famire zaabwe bw'atuuka n'asaba ennamba ya ssengaawe n'asaba eya kkojja buli kadde bw'ateerako kkojja 2 bw'ateerako ssenga 6 okolera emitwalo 9 kitegeeza olunaku okolera emitwalo 3 abamu abayaleka n'akaana ebukojja gye kali nayo nakuba abeera nako abawala 10 kubagenda ebweru abawala 9 baba basingo maazi bwe kiri ekyo bana kigamba ani n'ayomba be bali benkugambye nga yanoonyayo kimuyombye naye nga ge mazima ne bwe tugenda wali ku kisaawe ne tutuula wali ku waiting lobby bwe tubabuuza gwe olina abaana oyinza ovaawo nga tewali atalina mwana kituufu kati kye bakola bw'atuuka eyo abadde ali Ntebe katugambe agenze e Bulaaya akubye ekyeyo naye wabwe mu kyalo gye babazaala Luweero kati afunayo ssengaawe Luweero oba muganda we eyasala n'ava e Luweero n'adda e Mukono kati ng'amugamba owaaye njagala sinesere zange njagala kugula akapoloti nezimbiramu ennyumba njasindika ssente munoonya akapoloti nga banoonya akapoloti ng'amufunira akapoloti ka miliyoni 6 5 ku 10 kanenemu bakafunye Mukono munda eyo Kigoogwa miliyoni 6 bw'amala ozifuna miliyoni 6 aba akoledde ekitono nnyo emyezi 7 kituufu ekitono emyezi 7 ekitaliko kubaako gwasindikidde 10 wabula ntwogera te ku muwala nga alina n'abaana baweerera obwomwana bw'amugulirako akapoloti ng'agamba nze akapoloti kange njagala kazimba mu nnyumba era kaakati nze neezimbira ennyumba yange embeera eyo ng'ogamba naye ono omwana ono era ng'akuŋŋaanya ssente nga batandika okuzimba kati ennyumba bweggwa ye agamba nze njagala ngende okudda e Uganda ng'ennyumba yange yaggwa bye yaddala n'akomawo nga n'okuggwa ekoze ewedde naye baagizimbye Mukono mu kyalo ng'akomawo e Uganda bw'akomawo e Uganda wiiki esooka emu oba 2 bw'agenda eno bw'agenda eri bagenze ku nnyumba bagirambudde asanyusa ennyumba nnungi ng'omubuuza nyumba wazimba ennyumba nnungi naye mu kyalo gy'eryo n'abeerayo nze ngenda kwebeerera wange biki kati ng'akwata embaaga zaabwe ezo ze badda nazo ennene ng'agenda mu nnyumba n'omubuuza naye eyo mu kyalo ogenda bba okola mulimu ki anti kaakati ennyumba eyo nze gwolaba nina amagezi gange nali nateekako obubizibizi anti nga bamulundira obubizi oba obubuzi nga 6 n'omubuuza bw'otuuka ogenda kukama mbuzi onywe mata kati ebbanga lyonna teyabeerako mu kyalo kyokka ennyumba gye yazimba ne ssente ze yagiteekamu mu kyalo gye baabizimba yazimba lumu 2 oba 3 ekinene nnyo bw'aba afunye omupangisa agenda muwa emitwalo 12 omwezi okusinziira ekyalo gy'eri okusinziira location gy'atadde ennyumba oba 15 kitegeeza ye ajja kugamba alina ennyumba gye Kampala ennyumba gy'agenda esulamu y'abiri ekitono ennyo ennungi baagala nnyo oleegamu okusinziira ku gye baba bavudde bayingira za apartment ennyumba agenda ate apartment nkugamba emitwalo 2 ajja kwagala akayumba ke ne bwe kaba kasinga olumu nga kalina ekinabiro kyako ne katooyi kasinga olumu kati kyakola nga mu kyalo bamugamba naye kati wano olaba tusobola okufunyawo omupangisa ate nga n'okulima waalimalimawokko kati biri bye baali balundirako bitundiddwa I don't want to sound negative naye it is a very very wrong idea okugula ewantu gy'otali mwetegefu kubeera okujjako ng'olina ssente nnyingi nnyo nti ttaka ndigula kulitereka bwe walikula ndibaako byenkola oba nti nze nguze nja kulimirangayo naye ekyo kikola ng'olina ssente nnyingi nnyo kati kankuwulire siniya mu Uganda ya leero teriyo muntu asobola kufuna mu kulima ng'alima kwa 5 ku 10 tekisoboka tosobola kufuna mu kulima ng'olima 5 ku 10 kati yateekawo ssente nnyingi agenza abadde eyo akomyewo e Kampala alese eri omupangisa omupangisa asobola emitwalo 15 ono gwe bawa ye nannyini kuteekawo kizimba asula mu nyumba ya mitwalo 2 twetooloola ekinene nnyo emyezi emirala 6 ng'akubuuza kampani ennungi etwala abantu ebweru kituufu kuba naye yamutwala buli tagagiddiramu naye kiva ku ki kyonna mbadde nkivuga nkulaga nti omuntu nga toli mwetegefu kuluma omutwe totandika bizinesi naye ate bw'oba oli mwetegefu okuluma omutwe omuntu eyatandika bizinesi wano e Uganda saaluuni
ng'oli bweru no kkiriza nti kanfuna omuntu wange agibeeremu. Saluuni eyo ogenda giteekamu ssente ezijja okusooka katugambe miliyoni 10. Tezijja kukola, it will not succeed. Naye it is a lesson. Ne bw'oba oli eri otandika wano okugamba wa watagenda bulungi ku mulundi oguddako tutereeze wano kyokka n'ebbanga ly'omazeewo wano neno saluuni obudde obwo muba mulina omusobola okujja ssente endala. Saluuni teringa bizinensi ezimu nti entebe ziba weeziri na biki biba weebiri na biki just bwe wali osuubula obuviiri ssente ziweddewo tebukyajja be wali osiba baagenzi oddamu obuteekamu ng'ofuna abasibi abalungi. Omwana obudde bw'omala ng'oli ku TikTok otulaga akabina langa saluuni yo ng'oli eri mikwano gyo bwe bakomawo wano baagala okulaba ku saluuni yo kyokka ate mikwano gyo bwe bava eyo abawala baba bakyalinamu ku malala osobola n'okumuleega ssente kuba tayagala kubeera mu kasaluuni kabi. Bwe ba saluuni yo nnungi awo wonna bonna oyo kapito wo kuba oyina abantu abatandika bakasitoma bo bayina abatandika ababa bavugira ku ggwe. Weebayi mu myaka 2 gy'oyagala obbeera ebweru oba 4 ogenda okugimalako ng'ojja kutula mu saluuni yo bulijjo gy'otugamba era okwata kamera bw'ogamba kino bulijjo kyembalaga oba okitegeera. Naye ku lw'okuba ebyaddala bizinensi tebeezekawo nti twagala nnyo ebintu ebyamangu. Wadde okyatonnyonnyola ku mukyalo oli owa Kabalagala emboozi yadde interesting nga njagala ontuyambe otutemeretemeremu ebbanga bukodyo ki bwakozesezza okuwangaalawo ne paani w'oyo kati ekiwangaza omukyala alabirira famire ye abamu mu biseera ebisinga tusagala kukozesa kigambo nakyombekede naye baba single mothers naye alina abaana be nga 3-4 2 basoma ebbanga lyonna basomye 2 bakulu naye yabalabirira wasula olusi bapangisaawo asasulawo tabanjibwa emirembe gyaliko bali emmere bukodyo ekyo bwe bayitamu ng'ate ka bizinesi kaba katini bwe kati obuzibu bwe tulina ekisooka tunyooma ekyokubiri twetaagayo era nze nagamba abantu abatuufu okusomesa emisomo gya financial literacy be abantu babasiika paani ne muwogo abo nze nagamba abantu abatuufu okutusomesa financial literacy. Kati omukyalo oyo akola bizinensi n'amaliriza Kabalagala oyo nga byonna byakozesa alina gy'asobola okubijja nga tawaddeeyo ssente ku dduuka abamuwa amenvu ga paani abamuwa butto. Omukyalo gwa Kabalagala wonna we yasiikira waliwo akaduukaduuka awo kati ab'akaduuka abo bamwagala nnyo lwa nsonga buli lunaku atwala butto kuba buli lunaku akola awo agulawo eŋŋano kyokka ab'akaduuka mu kusuubula eŋŋano bakimanyi ono wiiki akozesa paketi 3 kyokka tewali wiiki gy'ataakola. Kati ekyo kituza kale kenakugambye aka consistency. Kati omukyalo ono wa Kabalagala obumu ku bukodyo obumuwangaza n'okulaba ng'abaana basoma consistency gye yateeka ku mulimu ne engeri gye yakwatamu abantu be n'ekintu yakimasitalinga yamanyi n'omumanya nti abo abaawo basobola n'okulya ennaku nnya nga tebampa ssente naye bwe bazimpa zikola kino. Kati oyo omukyala ebbanga lyonna yalina ebibiina bye balimu ebyo by'abakyala. Kati omukimanyi omukyala wa Kabalagala oyo talina kapita weza 3 naye mu kibiina bamuwola akakadde. Oli serious? Mu kibiina bamuwola akakadde. N'akasasula atya ku bizinesi nti bwetyo etaweza kapita wasa. Kati waliwo ebibiina nga bakuwola akakadde nga kadde ako kasasula mwaka. Balina ebibiina nga batuula buli lwa Sande ne basevinga oba mitwalo gyabwe 2 omwaka ne guggwako ne mugabana ssente. Kati okimanyi omukyala w'ekibiina oyo omukyala bamuwa akakadde nga akakadde ako agenda kateekamu amagoba ga mitwalo nga 9. Kituufu. Mitwalo nga 9. Kyokka ate ekibiina omwaka we guggwako bagabana amagoba. Kati omukyala oyo ku lw'okuba bizinensi eno yanywera kyakola aba bakibiina kye natera okugabana ssente n'afuna ate wajja akakadde kwono ow'edduuka abadde agenda okusuubula namugamba mpa akakadde n'akatwala mu kibiina ekyo ne bagabana ne bamuwa ne ku magoba kuba twakola amagoba twawola abantu ne bazza ssente. Omukyala oyo ojja kumusanga nga yeewola munno mu kabi wa mitwalo 10 n'agula akabizzi ke n'akateeka ewaka muwogo gwe bawaata ne bafumba ebikuta ne bakalabirira bulungi amaliriza alinawo obubizzi bwe mukaaga
ngembe eriezadde naye obugumikiriza buno bwaba kitaddemu n'okuyiga enkwata ya ssente kati abantu abamu bakola bizinesi balina ekintu kye bakola ekisinga okuba ekibi naye kiba ku bakozi tekitera kuba ku bananyini bizinesi bw'atandika okufuna bakasitoma nga bangi enneeyisa ekyuka bw'akola bizinesi n'atereka teriyo kintu kisuula bizinesi nga kulaba ku ssente nga ziri awo tezirina kyezikola bimu kubitwala abantu mu comfort zone kati omukyala wa pan talina lwakubajjawo akakadde mu nnyumba ate ng'akaagala naye tajja kukalabako ate alina okukayina akayina naye kaakaka akavugira mu looni nti bw'akeera ku makya ng'ekibiina kisobola omuwola akakadde nga agenda abako walamuza akapoloti nga bamugamba ka miliyoni 9 akuŋŋaanya miliyoni we 3 ng'abuwaayo kati buli kadde aba n'obunkenke bw'okugenda okukola lwa nsonga alina osasula looni y'abandi gye yajjayo ng'asasula akapoloti epoloti ye wali obaddeko ku bunkenke nga tosasula kintu kyo n'okuba kati we bakugamba ssente z'abandi naye nga ssente zo lwa nsonga kikyo kati omukyala wa Kabalagala ono aba n'ennyumba nga 7 ng'ebyaddala ezo bwe zizuukuka mugende mulete ebyokunywera ku caayi Kabalagala ajja kuggwawo abasinga bw'asiika Kabalagala asiikirako ne muwogo oba ne busumbuusa webale kati omanyi nti omukyala oyo asiika sumbuusa ezo olunaku n'avaawo ng'atunze sumbuusa z'ogumu ekitundu naye sumbuusa ebibiri sumbuusa 2 za nusu 5 aba atunze empite kati sumbuusa z'ogumu ekitundu okimanya asubba nga yafunyeko amagoba ga nusu kasamba okimanyi nti Kabalagala bw'aba atunze waakenda aba ayinako amagoba ga 13 kati ajja agatta obwo obusente teziba ssente nnyingi naye yavaamu ebyokwejalabya nkitegeera nti kyetuva tetuba na ssente tufuna omuwendo omungi kati ne tuluuzinga kiri kye bayita financial literacy tetulina that financial discipline osanga omuntu ng'akolera omutwe ogumu n'ekitundu ng'akutte eccupa ya bbiya akolera gumu kitundu naye ng'omuntu akolera ogumu ekitundu eccupa ya 15 naye ng'ebyaddala walidde oli ekyemisana ekyenkya n'ekyeggulo omuntu akolera ogumu ekitundu alina olukusa olunywa bbiya twogera mazima kati omuntu akolera omutwe ogumu ekitundu alina olukusa olukunywesa bbiya alina olukusa olunywa bbiya naye si ku ssente ze alina beera kameeme k'abasajja alina kubanga ate era omuntu akolera ogumu ekitundu kizibu omusanga era alina mukwano gwanywa bbiya kati alina kulindanga mikolo gijje egigabudde bbiya anywe bbiya ku mikolo kankubuulira mazima siniya bbiya ku mutwalo gumu n'ekitundu nga omusaala omwezi oba okolera emitwalo 45 ennaku meka ennaku 3 ennaku 3 kituufu ng'okolera omutwalo gumu ekitundu buli lunaku omusaala oba ofuna emitwalo 45 naye okimanyi nti abazifuna omulundi gumu n'akwata 45 lumu ekiro kimu ayinza gira ebbala n'anywako 10 nabo gye bali naye omanyi ennaku z'oba omaze ng'okola ssente n'ozijja ozinywe bunywe yeffe nti naffe gye tukola okufuna mutwalo oba 2 neera oluusi bakuwa n'ennaku 3 mu maaso kati bw'oyingira ng'olina emitwalo gyo 6 mu nsawo ng'oyita omuwala ng'omugamba leero lwakutaano tuweeyo akabaketi okayita okanyooma kuba keebiri olina 6 okitegeera naye ng'ebyaddala olunaku okolera gumu kitundu naye kulako wakuwadde 6 onywedde 2 bunywi mu bbiya kati omukyala wa Kabalagala we taliiwo tayejalabya kati okumanya ng'akaluba akenda kenga yakasolozeza akalina neeno gye munywera bbiya tajjaayo muyinza omugulira bbiya n'akyamuka si n'akyamuka kugambye ye amanyi kyebayita alina kyebayita financial discipline bw'akwata eccupa ya bbiya bw'ati aba alaba akutte Kabalagala baameka yesebo nti omukyala wa Kabalagala oyo omulaba eccupa ya soda ya nusu 10 bw'aba atunda Kabalagala kamu ka 2 buli bwakwata eccupa ya soda mu ngalo bw'ati alaba paani ze 5 ekituufu kati n'alaba ng'ali mu zoonoona kati kizibu omusanga akutta 10 n'agula ki agula kintu nga kirina kikimugattako era omusanga agula kikopo ky'amata agula kikopo ky'amata ate era nga bw'agamba abaana mukekkereze sukaali oba okitegeera kati abaana b'oyo omukyalo okuggyako nga bamaze kukula bino byetukula ne twonooneka nabo bakuliramu ekyo ekintu era tebeejalabya omwana ayiwa cyayi mu kikopo sukaali n'ayiikayiikako ku mmeeza munne n'amuloopa mama ono ayiwayiwa sukaali kuba omwana akimanyi
kitegeeza ki okategeera mujja mala ebbanga temukomba ku sukaali kati that financial discipline abakyala abo abantu abo abakola obu business gye balina bamastalinga bu business obwo nkugambye omuwala aveeri ne miliyoni ze 6 oba 10 oba omuvubuka n'ateeka mu boutique n'atunda engatto kizibu okumusanga nga wali emyaka 2 kati abo abakyala ba pani betwogerako twalya pani wabwe yatukuza nakati weebali nakati bakyaliwo kyokka okumanya nga tetuswala nakati sente tutandise okubanga okola n'ofuna n'omutwalo tugenda ne twewola pani wabwe ne tulemu obumusasula kyokka nga yatukuza kati tulinga abagala obbasula abaana baffe baleme kulya pani kati nze mbamanyi nga mukyala abadde atunda caayi ng'akoma ku kyanca tafumba na kyamisana ng'afumba caayi mukalu mukasenta asiikirako lumonde ne muwogo then n'asubula no ku migaati emigaati ejuuka banziko omugaati akafunamu omugaati gumu ng'amagoba abantu basatu ne bajja ne balya ne batasasula caayi n'omugaati ebintu babisasudde ne bagenda naye nkya nakeera kumakya bugenda ovaako eddiba nga waali kyayayidde n'asooka abayisaamu obukopo awo tanti cyayi onusu 5 amata ga 10 naye gwe mwenye kitegeeza nga ekikopo ky'amata kya nusu 10 ate era n'olinga akikuguza 10 ate mulimu ne ssukaali kitegeeza obuyiiya kwali tobumanyi gwe manyi ekibeera eno gyagafumbira amagezi gakozesa mangi nnyo okulaba nga ekibalo kiva toyigira nnyo bizinesi ya mukazi wa caayi nze baida baba abantu nze respect maximum respect kati nakuulya essimu yabbi njagala singa kibadde nti kigezo abo abawala boolaba betubeera nabo mu bbaala njagala tufunayo abawala 3 gwe ne bwoba bamanyi 3 omuwala akugambe eriye ssente ekola nze neewaddeyo gwe nfuni 3 agabe eriye ssente ekola ngule binika tubale mu capital kubeera capital waba abantu ba caayi tebali nyawagulu wa mitwalo 10 era teziba nyingi kubeera ebikopo nywera mbya plastic ekikopo kya nusu 5 balo ebiseera ebisinga simanya abantu baba bapangisa ne location kuba ndaba bateeka ku mbalaza za bizimbe oba mu muti anti kati abamu tebapangisa olw'ensonga wana mufumbira wateeka caayi ku lubalaza mu byonna ebinywera ku caayi emigaati binda zibiva mu dduuka kyokka ate mu sukaali n'amajaani abigulira ku dduuka so kati n'owedduuka aba beneficiary kituufu okitegeera kati kyava tapangisa oluusi ate akolera ku kusaasirwa alabirira abaana be kati omusanga nno nga mukyala wa caayi ng'alina abaana 3 single mother apangisa ennyumba naye nga omulimu gwalina atunda caayi ku makya wokka era ku makya kasita caayi yaggwamu taddamu kirala n'agenda eka n'akola egy'eka naye nga Select Queen bamulese mu apartment kati nze mbadde njagala kulaga ku bantu abamu abakola zi business obwo bwe tugamba afunyemu ku ssente smart business million 8 omuteeke wali ku caayi tumuwe ebikozesebwa ku caayi kati kankubuulire ne business ya caayi agikuba ekigo entono ennyo bwetyo capital wa mitwalo 10 oyo mu myezi 3 business agikuba ekigo n'osanga business ng'egudde kati akalubalumu nga n'ebikopo tewali omukyala wa caayi akuleetera caayi kilomita namba n'omusasula kati n'atambula kilomita namba okukuma wano n'ekikopo kye kati kano kaseera yakenjogerako tekajja kunonayo kikopo tekajja kukunonayo kikopo era bwe kayomba lwaki temwakireese mwakibuzizza nga kibuze omuntu yatandika n'ebikopo 15 ako kaseera yakajja tuka nga n'abanywi we bali wabula bwe kabagamba wabula mulindirineko bano abanywi bamaliriza enjo z'ebikopo omuntu akuba bizinesi y'emitwalo 10 ekigo ku ttaka bizinesi mu Uganda tosooka kufunulira bali balina bizinesi nnene eno entono eno nze nakugamba kintu financial discipline okumanya kizibu nze siinayo bantu bemmanyi mu gino emirimu gyaffe egy'okulejjesa bafuna ssente nga bavuga booda aboda bafuna ssente nnyo owa booda asooba n'abakazi 3 ng'ate bonna bawa akameeza nina mukwano gwange avuga boda alina abakazi kati nno bali abasatu mbadde njogera nona kusiba tongola alina abakazi 2 abatongole nti ona wano wasula apangisa ennyumba n'owuli wasula apangisa ennyumba yonna asulayo bonna batongole nga buli omu amulekera akameeza ak'omutwalo buli lunaku pikinga yiye pikisiyiye ya mukama we ate mukama we amuwano okusasula mu budde
anti wa mutwalo na deire kati no gwa kameza kwa deire sije mitwalo 3 tanywa mafuta anywa ne ekisinga okusumbwa is financial discipline. Omuvubuka oli entambuza gyatambuza mu bulamu kati nze mirundi gyonna gyensika empewo gwe nkubira nampe 10 nampa 2 naye ate busoko kyogereko oyogera nti ababoda bafuna ssente kubanga omusajja ava Entebbe n'agenda e Kampala ku piki ku lita emu y'amafuta kati niweba erinnya engeri kakaaga aba avuze kakaaga niweba kanaana aba avuze kakaaga niweba kanaana kyokka gwe alinnye takisi oba oli mu kanaana ate naye kati mutuuleko nti nakutwala Kampala owulire ekyesatu wekikukwata ne baba akulekayo ate kati balina ke bakola ate era kutwala butwazi wanuwe balina ke bakola n'omugamba ngenda Kampala naye onkomyawo tetugenda kutuula gwe tugende ngenda tuuka mu kikubo just nina kintu kyenda opikingawo tukomewo kati akuda sente ayagala zidabo lindi n'omugamba naye robadogera kuntuusa okomewo Entebbe nakugamba bw'eba eri yokka eba wewuuse tenywa kati n'ogamba osanga olulityo abadde nga ntwala nandikayo nga ndaba ateeka mu mutwalo osaka tugenda okuddaga kuyiwamu 2 kati ko olwo n'okujooga basitekamu 9 akyama ku Starbucks n'ateekamu 9 bakuteramu 9 akulage nti okuwuka kw'oli osinga ne piki enkalu so ebintu business mu Uganda muganda wange abantu abamu sizabanafu ekituufu omukyala wa Kabalagala yenna gyali oba aseka muwogo basumbuusa ku kyalaawo wooli wonna wooli oba obadde omuyitako muyimirire omuweka respect era nze nyongera okubawa ekitiibwa maximum respect kubanga muganda wange Kabalagala oyo yatukuza nakati tumulya ne tukutama ne tukusala ebikubo tuleme kumusasula naye nga bo weebale wa Mutonda. Emboozi eno tujja kuba tujongerako paati endala tujja kudda ne paati nga twogera ku bakozi bwetaawe beeyisa mu mirimu gya bakama baabwe ne bwetaawe balemeseza bakama baabwe okusakiziddinga mu bizinesi zaabwe. Vidiyo eno kutusibwako Shalom Supermarket wali Nalugala ku opposite omulongooti ogusooka ng'ova ku Ntebe Road oli ku Galuga Road. Mole eryawo eriko Shalom Supermarket genda okole shopping balina stock eyaggwa alina family na wali single buli kyewetaaga weekiri ojja kifuna abaweereza abalungi balina smile wali obwana bulina kala nawe kakuwa kyoza okushoppinga naye n'owulira nga nga lisiti eyo teri mu nsobi. Wamu ne bannaffe aba Appileson Health Care wali Enkumba ku Bitaala bagambye nti gendawo okulwa obujjanjabi bwo bwonna obwa buli kika bakola sikaani eza buli kika bazaaza bajjanjaba balina obujjanjabi okuviira ddala ku ordinary naawe ayagala mpeka emu 2 ogende mpaka kwoli ali mu VIP wing nti taata wange minisita anti bagabye bawadde obwa minisita n'abantu be tutasuubira maama wange minisita balina wing eya VIP mbasobola omuteeka n'afuna obujjanjabi nga alinga ali Kenya gye batwala ba minisita Aga Khan segera so Appileson Health Care walungi nnyo ate wali affordable. Okujjukizaako nti Login Lounge ereeta Lapok Branch Festival season ey'okubiri ennaku z'omwezi nga 28 omwezi ogw'11/2026 kigenda kuba kinene nnyo this time. Amaanyi mangi tandika okusavinga akasente kulya nnyama paka kuwulira bubi Lapok Branch Festival era buli lunaku olwokubiri tubeera ku dda point bar ebuwaya ewa Monti eyo nno ebuwaya yeeyo Jenkins Sendi gye yagamba mangenze bussi gye batta abantu bussi batirayo abantu anti ye bwe yakivunula naye mba ngenze buwaya ku point bar buli lwakubiri. Sendi yali akutidde emiguwa Sendi wa violence nange ojja kunzikiriza kojja wire piseewo bakama bange babayita ba Smart Handling Hygiene Services bano nno bakabaka mukunganya kasasiro okumujjira kasasiro ewaka bano bakola ku buyonjo bwa kitundu wena wooli okwetoloola Katabi Town Council oli Kakindu oli Kabaale oli Nkumba oli Bwerenga oli Bugiri oli Galuga oli Katabi oli Bunono bakugamba Smart Handling Hygiene tewereega bw'oba weetaaga omuntu akutwalira kasasiro banoonyeeko ku nnamba y'essimu 0786 643 082 0786 643 302
babayita ba smart handlings hygiene. Kale waliwo ne bali bootera okulangira ki ettaka. Bano bayita ba Everite Estate Developers. Bano ba Everite Estate Developers bagamba oyagala ttaka oli mu kyondo ky'Abawarabu okoya abafere mu ttaka. Bano badde ogula ettaka ne lifuumu okasima yabanguza mpewo. Ayagala ettaka abantu abalungi babayita ba Everite Estate Developers. Bano ofisi yaabwe eri awo ku kizimbe okuli ka banka kali awo kubayita bagiyita anyway bwabeetaaga bakubire ku namba y'essimu 0709 75 62. Okay. Everite Estate Developers. Okay. Yeah man. Kale n'abentambula. The City Rides beetaaga onoonyeza ddala kujjawire. Ayagala The City Rides tulina entambula etuuka buli wamu. Eno entambula bagiyita The City Rides oyagala kwevugamu. Oyagala kuvuga. Ova ku airport oba ogenda ku airport oyagala kulambula bitundu bya ggwanga bya njawulo. Tulina ba driver abalungi tebanywa mwenge. Bw'oba oyagala driver mukazi oyogera naffe n'otugamba driver njagala mukazi. N'oba oyagala driver musajja oyogera naffe n'otugamba njagala driver musajja. Okubira ddala ku simu yange eri 0709 75 62 0709 756142 bagiyita The City Rides. The City Rides. Emitto ne wowe olina family amuli abantu 7 mwe mujje tubavugeko mu The City Rides. Kale. Kale tuyanza nnyo subscribinga sharinga weereza muno link naye anyumirwa emboozi eno weebale okulaba. Kale tunaddemu.